yaddala banyabo ne bassebo abatulaba ku Cavuton Music ng'oli ne lujja omuyimbi Alien Skin kituufu atwaliddwa mu ddwaliro e Nakasero era nga we mundabira wano essaawa eno bamaze okubeera nga bamutuusa mu ambulance era nga essaawa yonna tugenda kuba nga tufuna report okuva eri abasawo batubuulire embeera gy'alimu naye nga sofa ku kyentegeddeko okuva ku bavubuka be bantegeezezza nti asoose na blackinga out babadde bali ku kabira era nga babadde banyumyamukko nga kigambibwa nti abadde atutte akaseera kawanvu nga bali mu mboozi naye nga mu mboozi eyo singa bulijjo abadde mukakkamu nnyo era nga mu mbeera ey'obukakkamu eyo ewerekereddwa okuba nti azikidde omulundi gumu. Mwalabye ebifaananyi nga Alien Skin bamulongoosa mu kyenyi jjukira bamuhiitinze mu kyenyi ekigambibwa okuba nti lyabadde jjinja kati ate wano mu kyenyi waliwo omusuwa wakati omusuwa ogwo ngezezaako okubuuza omusawo era nga ku kyenaakamanya nti omusuwa ogwo gukontrolinga ebitundu ebisinga okuba sensitive ku mutwe. Alien Skin ambulance emukimye waka n'abeera nga addusiddwa mu ddwaliro e Nakasero ku ssimu emu ekubiddwa ababa mubadde okumpi mu kusalawo ku ddwaliro ki lyabamutwala mukozi wasoose ne wabeerawo ebirowoozo by'okumutwala ensambya naye essimu ekubiddwa eragidde nti Alien Skin bamutwale e Nakasero. Lwaki Nakasero? Nti abayimbi bano abakolera gavumenti ebiseera ebisinga basiimibwa mu kaseera nga kano nga batwalira mu ddwaliro eryo naddala nti gavumenti ebeetunuulidde okuba nga ekiryalinga biiru eba egenda okuteerebwa ku muyimbi oyo. So sinnamanya koolo ekubiddwa evudde waani naye nga ky'olina okuba ng'omanya nti waliwo koolo ekubiddwa nga ya oda era nebeera ng'ekyusizza ekifaananyi ky'okuba nti bamutwala ku ddwaliro eribadde okumpi ne babeera nga bamwongeddeyo ne ku ddwaliro nno atuuse tayogera. Nakati njagala okubategeeza bannyabo ne bassebo nti mwana mulenzi Patrick Mulwana tannayogera yadde okuvaamu ekigambo ekyenjawulo ekiriwo nti akyassa naye nga assizza waggulu kyenyinza okuba nga mbagamba engeri gy'assaamu si nnungi naye nga tavaamu kigambo kyonna kyonna naye nga bwe mbagambye nti ayagala okumanya eby'eddwaliro ngenda kuba nga negattibwako basajja bange okuva ku Fangon nyina ab'enjawulo benyi mu kwogerezaganya nabo tulabe bajja kuba nga batubuulira nabo bayongere okutusiigira ku kifaananyi ate era mu mbeera endala tujja kuleka abasawo bo batubuulire ddala ekituufu kiki ekiyinza okuba nga kituusizza Alien Skin mu mbeera eyo. Naye nga njagala okubajjukiza nti bino byonna bwe byabeereddewo sayidi z'eyiganga Alien Skin bwe bamugobye jjukira emmotoka ze baziwerekereza amayinja ne mu kibuga mwonna zayise mu misinde nga baziwerekereza amayinja yalabiddwako mu katambi akamu nga bafunye ewaka we basobodde okuba nga bakyama n'afuna amazzi n'asooka ayoza ku kiwundu n'amazzi era yalabiddwako ng'ayimiridde nga wakati mu kusobebwa ng'era talina kimuvaamu naye nga ali awo afurizinze paka we yakutte essimu ye eya iPhone n'abeera ng'agimulisa waati mu kiwundu era nga banne be bonna baalabiddwako nga tewali avaamu kigambo eri boosi waabwe. Kitegeeza buno bonna bubonero obulaga nti ekiriwo olwaleero ye nga Alien Skin yabadde ayinza okuba nga akiwulira yadde ebiseera ebimu abantu nga Alien Skin ku linnya lye ne kye yeeyita ekya mafia boss tebatera kwagala kutiisa be bali nabo. Ayinza n'obbafaako nno nga temutegedde olw'ensonga bo obulumi bwonna babwesigaliza tebatera kwagala bugabana tebatera kwagala kwekakkanya naye nga woba oddayo n'olaba ebifaananyi ebyo Alien Skin nga bakamugo beeyiganga kyalagiddewo obubonero nti embeera teyasigadde yeemu nga bwe baagendedde. Naye twebaza Katonda nti step esooka yakoleddwa ne babeera nga ekiwundu ekyo bakikozeeko okusinga ye wali we yeekoleddeko first aid ne banne. Kubamu ku ttiimu yabadde egenze eyiganga bangambye yamaze okuba nga yeeyozaako omusaayi we batyo ne bayoolekera okudda ate ne mu kudda Alien Skin yeegezezza mu kuvuga emmotoka
mu mbeera nga si mulamu nnyo naye ng'era ayongera kulaga bavubuka be kibuli nti asobola. That is byenfuna. So mu kuvuga paka we yatuuse wano twazeeyo okumulaba ng'ali ne Fiiki Gaza ewaka. Jjuka ne Fiiki Gaza abadde musibe yabadde ateereddwa. Era ku mboozi ezimu ze twakoze twagambye nti amawulire agayinza okuba ag'essanyu wadde agaliwo mabiko fangoni kwe kuba nti Alien Skin ekiwundu baakikozeeko era ali bulungi ne Fiiki Gaza baamutadde era balabiddwako nga bali bonna. Nyongera okubategeeza nti Alien Skin ku bimu ku statement ze yakasembayo okukola kwe kubanga yeebuuzizza nti abaaye wemba nabadde ku lale ya NRM abanuupu baavuddewa. Ekyo kibuzo kyabadde kya Alien Skin. Nze ng'omuntu nakizeemu nga ngamba nti si buli muntu ajja ku lale naddala nga kuliko abayimbi ezimu lale zibeerako emmere nti abajjidde candidate oyo abakoze lale eyo. Abamu bajja olw'ebinyumo naddala ebirimu abayimbi, abalala bajja olw'ebyokulya ng'emmere ebeeteereddwa ku lale eyo, n'abalala bajja olw'ensonga zaabwe endala ez'enjawulo. Jjukira tulina ababaka oba tulina abakulembeze nga balimu ne kasita power ng'oli abeerawo n'agamba nti kangende ndabe ku mubaka ono ayogera ku TV gwendaba ku TV mulo afaanana atya. Then wesanga omulala ng'agamba kangende ndabe ku bayimbi baayise, kangende ndabe ku nteekateeka n'ebirala ebifaananako bwe bityo nga tugoberera n'embeera nti abavubuka abasinga tebalina mirimu. Ategeera bulungi. Kati ebyo byonna tubigatta mu mbeera eyo ne tusanga nti tetwewuunya nnyo mu mbeera ng'eyo tulesanga tutya nga abantu bakuubaganye mu ndowooza naddala nti ababeera baliwo baweereza baba bamanyi nti bagatta endowooza. So ekyo tujja kusigala nga tukitunulako. Kakati wenjogerera waliwo post eyakafuluma ku mukutu gwa Alien Skin era ng'egamba to all my fans and supporters, I want to let you know that I'm currently under treatment due to some injuries I got during an incident in Iganga, and all my upcoming shows have been put on hold. Nti ali mu kufuna bujjanjabi. Eno post ekoleddwa admin we si Alien Skin yagikoze naye nga ebawa obubaka mwenga abawagizi okwongera okubategeeza nti Alien Skin obujjanjabi bugenda mu maaso mu ddwaliro e Nakasero era shows zonna zabadde agenda okuba nga addamu okukola zigenda kubeera nga ziyimiriramukko olw'embeera eno eriwo era nga ayongera bongera okuba nga basaasira abo abadde balina okuba bafuna services ze mu mbeera nga weetagenda kutambula nga yebadde bagibala era nabo ne bagamba nti mu kaseera kano twetaaga kubeera nga tuwona era mucho. I thank you for your prayers and I understand I'll be back soon. So yembeera eyo Alien Skin gyalimu baganda baffe era nga ne ku mikutu kati atandise okubeera nga asaasaana buli wamu. So buli wamu wokeberako kati olaba embeera etandise okubeera nga ate etambula nga woolaba yembeera ya Alien Skin banyabo ne bassebo. Ne kano njagala nkakooneko jjukira baatugambye Alien Skin mu kusookera ddala nti bino byamutuuseeko oluvannyuma lw'okuba nti yayogedde ebigambo ebyabadde biyiza okuba nga biyisaamu amaaso Bobi Wine. That is report gye twasoose okuba nga tufuna. Naye waliwo abaana ku ground ate abatutegeezeza nti Alien abavubuka be abamu ku bali ku ggaali ye bayisizzaamukko omwana eri ku ground ebikonde. Kati bamuyisizaamu ebikonde nabali ne basitukiramu abaana beeri. Kati ekyo nakyo kikyali awo. Nabadde mpulidde ku ddoboozi ly'omwogezi wa poliisi sayidi z'e Busoga era naye n'abeera nga tannatuwa kisembayo ku nsonga eyo. Findings ku nsonga ya Alien Skin esembayo tetunnagifuna naye nga yadde ng'omwogezi wa poliisi sayidi z'e Busoga yabadde olwedde amaze okuba nga atubriefinga ku nsonga eyo. So tugenda kuba nga twongera okugoberera ensonga eno tulabe gyegenda okuba nga eggwera naye nga mu kyo twongera kusabira Alien Skin
abeere ng'ate asuuka. Ebisigadde tujja kubizimbira okwo analysis n'ebirala, then nga bwe mbagambye nsuubirayo omwana okuva mu Fangon agenda okuba nga atuwa latest update ku mbeera ya Alien Skin. Kale nze Lujja ne Tone eno ya Cavuton Music ye update gye tuyinza okuba nga tubawa essaawa eno. Alien Skin yasimattusa okufa era singa si Katonda Alien Skin yandibadde mu bagenzi olwaleero. Katonda yazzizza bibye. Njagala kubuuza abakungu b'NRM kubanga ye gavumenti eri mu buyinza. Mulinda Alien Skin kutuuka kufaanana nga Ichuli. Mupostinge, mutweetinge, mulage nga bw'abadde omuntu ow'omuwendo eri eggwanga lino. Nga bw'abakoledde nnyo. Mwagala kwebaza mu bulambo. Kite muyigira ku nsobi zibaawo kutandika kukuuma abantu bammwe. Omwana ku byazaayitamu. Lwaki temusembeza mwana ono ne mumuwa obukuumi? Kubanga wano abakyasinza obutemu n'obuyeekera beba opposition balinye ku nfeete. Mwagala kusiima mulambo nga Alien Skin bamaze omujja mu bulamu bw'ensi eno. Akulira security oyimirire wali. Olage Alien Skin nga bw'abadde ow'ettabwe ennyo ow'omugaso ennyo mu ggwanga Uganda naye nga tewamukuuma. Kyekibagaana okukuuma abantu bammwe? Ku bantu be mumanyi obulungi be balwanisa nti batemu. Mwagala Alien Skin bamugyewo nga Isima kuba kyekiddako. Alien Skin mwagala bamala okumugyawo nga Isima mutegeere nti abakolera abalwanira entalo yeetaaga obukuumi. Alien Skin we banaamala okumugyawo nga mutandika okutagala. Lwaki muteeka ssente nnyingi mu investigations? Isima singa mwamu omusirikale singa mwamu protecting ekintu kye nayogerako ku lumbeerwe Isima singa akyaliwo akyabaweereza. Lwaki mwagala nnyo omulambo? Omwana abayambye alwanye. Alina byatasobola naye ng'omuntu. Mumulekedde entalo ne we muyina okumuyamba. Bantu mmwe muli babi. Bantu mmwe mulowooze ku bantu nga tebannatuuka mu buzibu. Bantu mmwe muyige ku kusasula ku bantu. Bantu mmwe mukuume ku bantu. Bantu mmwe mwagale abantu ababaagadde. Alien Skin my brother. Njagala kukulabula. Bw'oba toyina bukuumi weesonyiwa ebintu bino. Alien. Njagala otandika okutunuulira abasajja nga babbebekulu. Talina waagenda nga talina ba military. Olowooza musiru. Alien, lekeraawo okuyuwawo omubiri. Sooka olowooze ku bulamu bwo. Wano Isima yafa. Abasajja kyebandiyigidde ku Isima nti omuntu atukoledde atulwanira entalo ayina byasobola okuyita mukozi security ebimanyi nti bano abasajja abanuupu be bayeekera be batemu baawano. Naye ne bakwanjula eri abalabe ne bakulekaawo. Oyo mwana tugenda kumufiirwa naye nga security eraba muveeyo mutwetinge. Nze mbamanyi mu kutwitinga mwagala nnyo eby'okutwitinga ebyo era mujja kuvaayo mutwetinge nga bamusse. Wamma ayagala okugenda ebweru okwepakasiza njaga kukakasa bukakasa nti ewaffe oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga abawala n'abalenzi ogenda okukola ku bisaawe by'ennyonyi kasalale katono naye nga mutambulirawo. Mugenda kukola mu ggwanga lya Dubai salale $1,200,000 bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba contract ya myaka 2. Mukole essaawa 8 buli lunaku ennaku 6 buli week. Babeetaaga mu bungi ate era mu bwangu. Tunoonyeeko muntu wange ku noti 764 17 45 27 oba noti 74 noti 67 26 ogenda kuba otufuna butereevu. Interviews zigenda mu maaso abawarabu weebali gwe jangu na passport yo oluzungu oba omanyi batomanyi. Amanyi nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Little Bird School Mixed Day and Boarding School isangibwa wano Nansana Kyebando Nsumbi. Bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babeere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo. Saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo wekitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawadde byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Bayina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuviira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuviira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu. Engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala. Mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babeere nga bakolera delivery. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga olalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regico emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo.